gwe jangu nkubulire wanakamwanyi kaliwo. Omuyimbi King Saha ali Canada naye ali mu kulowooza munnanga ate ku bannayuganda esayidi eno naddala bali abava munnanga ate mu kibiina kye ekya NUP ekitwalibwa munnanga ate omukulu Bobi Wine. Esayidi eno abadde munnange ku polegi ng'ali mu kufumba obuugi bwe, wabula ekibadde mu katambi byonna bye ngenda okubeera nga nkulagako ko ate nga Dr. Jose Chameleone yeekoze munnanga ate ebintu wali abadde mu maka ge n'emikwano gye oba ne bayimbi banne abamu mu katambi wano. Kw'ossa ate Pallaso naye abadde munnanga ate sayidi eno bannange yonna gye biggweredde bye ngenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo. Kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Bampita Geminati nsinzira ku Geminati Yugi. Mu byonna kansooke nkutandise munnanga ate n'omuyimbi King Saha. King Saha wenkoledde vidiyo eno nga akyali wali munnanga ate mitala e Canada. Jjukira nti nno alinayo munnanga ate show gy'agenda okubeera nga araninga esayidi eyo, naye nga we mbadde nkutegeezeza munnange ali munnanga ate mu kubeera nga yeefumbira munnanga ate wali ku buugi mpola mpola. Actually abadde ataddemu munnange ndowooza amata. Obuugi bubadde bwa kasooli naye muganda wange abadde ali mu kooloobyawo ekimala kimala. Bannange byonna gye biggweredde kansooke nkakuwe akatambi. Emirembe gyaliwo gwe jangu nkubulire wanakamwanyi kaliwo nga tumanyi okukanoga nekamulinga kaliwo nekavanira kaliwo nga nekapamba tunoga. Bano abasajja bajjawo era byonna okubizisa ate ffe olubagambako nti obwo obuyaaye bwakubwa. Buli kimu bakimanyi basalawo okutuleka ife olubagambako nteeka ebikopa awo. Ife olubagambako ng'empingo zeruma embwa zaabwe zoogera n'embwa zaabwe baziwa emirimu era mbu zikola n'embwa zaabwe zoogera. Yoyo nno munnanga ate omuyimbi King Saha bwe nti bwe mukyekinzeeko akatambi ako kabadde kafuuse ettabbu. Bwe ntyo nno mbadde ntambula awo ku mukutu munnanga ate ogwa TikTok nga w'omanyi nengwa katambi ka Dr. Jose Chameleone naye nga abadde n'oluyimba actually collab naye muganda wange Dr. Jose Chameleone wali muganda wange akoonye dance wali neŋŋamba oh my god. Yoyo nno munnanga ate Dr. Jose Chameleone nkugambye mu katambi ako akabadde kafuuse ettabbu k'omukutu munnanga ate ogwa TikTok. Ku sayidi y'emu wencekingiddeko ko ne ku Pallaso nno yabaddeko ko n'olugendo lwe nga bw'ogezaako okulaba. Munnange bafaanizi be ne bamusalako wali munnanga ate ku highway bannange byonna gye byaggweredde era nga bw'olabye ku sayidi y'emu yamaze n'atuuka munnanga ate mu kifo nga bw'ogezaako okulaba nako akatambi nako kabadde kafuuse ettabbu wali abadde ku ssimu nga bw'ogezaako okulaba munnanga ate mu katambi ako.
yoyo nno mwana mulenzi munnange ate Palaso bwe nti nno munnange ate bwe nkoze gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange ate biturekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo nzikiriza ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala.